coming for a good performance. Thank you. All right, ladies and gentlemen. Oh yeah. Yeah. So I got to get you some live, then to the music, okay? But of course, thank you very much, ladies and gentlemen. Let me see my microphone clear. Psalms, what you know when you're going to make a Psalms Ogaye? Eh? To get a guy and what to get a guy with Psalms Walker, who flavors is in Jaula, and I'll be giving us some Psalms. What Psalms are going to be just stage one on Pava to Bagaye. So, ladies and gentlemen, Psalms get up 10 here, if I can build beer, for enjoyment, who changes affair. Ladies and gentlemen, my name is Selector Elvis, and go get DJ Peter over there, my brother in the house. Thank you for coming in the Changes Sounds and Event Management. Because the sound is over say. Get ready for the nice performance. I see you, brother Commander. Production to this best. We're trying to go calm. By your clear process. I love you, my brother. But don't forget, Atai Nanyash. Eh? We see Muwani. Come 19th. Razor Forest Park. Nyash will be alive. Gravity, I'm telling you. Cricket over soon coming. Just today, Hotel Africana still coming, but Uganda. Together, Kusima Mutima together, Kuagina, Uganda. Now let's go live. JJ Events. Ganamatala Malut Midfield Stage. Production events. Tell me when you're ready. Security, Uganda Police, and of course, Uber Security. So go your brother one. Come here. So go your brother. But I'm a sergeant. Yes, Solomon, and the Uber Security. I'm going to get some cheap. But if you never know Uber Security, we're doing your live in the house, brother. Please bring that security. You got the police. We are live. Spice Girls, I love you, my sisters. I see you. Part 2, African Travel. Site Manager Nakumi. For visa consultation. Who in nature? National Kumi to African Travel. I think a Fefe Kalanga visa for German, Italy, the Netherlands, and of course UK. Stay tuned. We're going to tell you something. Okay. Omukulu Gambotia. Let's go. Edogo Lyafuluka Lyafuluka. Edogo Lyafuluka. Wentwe yaloga mwana ngange mulino edogo eryasoka liriko ligino kitegeezwa omulogo yalogera ddala oba akakuba kabatiisatiisizaamu baagula dda tiketi. Okay. Tewali nsongera emesa bantu kujala bakire baje. Akadde keko bakyalina mu amajja. Omuyimbi endonga ajirina. Esente ntono. Obajjo babadde munna mulondo. Enja waliyo okay, Best of Kampala. Oba bivulu bingi. Naye buli muyimbi alina faani we kyemuwuuza. Ate Kampala nene. Kano katale. Okay, Vic exclusive. Yeah, me know, yes, me know. Wafuka muyimbi. Wafuka muyimbi. Bakube mu olulagawo. Njagala ngende ko muchiri. Ngendo tuka mchikiringa sitomanga tugenda mbuliri. Lugogo. Owai. Omuntu yabuze ekibuuzo kimu. Edogo lyafuluka oba. Nga sirimbye nnyo n'ekiro wali bawo abaze ne basimba weddogo. Owai. N'ekiro waliwanga kulye baaloga teryamala nga n'ekiro bazze ne basimba weddogo naye bajjo abadde asaba ku makya wano afulule yeddogo eryo era omulabye agudde n'ekigo kirabika waagudde bye baasizeewo ekiro weri musikidde neri musinga bagiganye naye eddogo lyo yayiseewa. Eddogo lyo okay, embeera bwetyo bweri abantu beebuuza ekibuuzo kimu eddogo lyafuluka terinaffuluka. Atugendeko mu live band mugemberera beera mulaba ekigenda mu maaso. Bagiyise Jeje Sound yekoze ku nteekateeka abantu ba abasinga bazze dda
bali waneno balinda bulizi n'owomulondo wali mulabyeko wakyemmanga so embeera bwetyo bweri kwaneno ku Kivulu omuntu yeebuuza eddogo lyafuluka terinafuluka embeera bwetyo bweri babebi abakabi bazze dda musobola balaba so gwe wenna ng'omusajja olina kasente abakyala we bali waneno ebyana ebinyirira byazze dda embeera bwetyo bweri akokunywa osobola onywako mpolampola naye nga embeera bwetyo bweri waneno yeje sound bajagenda mazero okubeera nga batestingamuko ku byuma balabe ekigenda mu maaso naye gwali eyo njagala oddemu ekibuuzo eddogo lyafuluka terinafuluka so embeera bwetyo bweri waneno bubebi obwakabi bubazze dda ngalayivu bandi bwegenda mu maaso n'okubeera nga eyitaayitamu ekigenda mu maaso wano ogamba otya eddogo lyafuluka terinafuluka aloga before yazze nina ekibuuzo kimwezi before eddogo lyafuluka terinafuluka bagenda mu maaso tegeza eddogo lyafuluka ajja kubeera bawitness mu maaso
so Embeera bwete weri ku kivulu kya Kirevagi abantu esaawa ekidamba naye abantu bamusaba so bannamawulire be mulaba wano eno ono wa Shonstyle buli muntu alina ekibuuzo kimu ogamba ota ssebo amannya Edogo lyafuluka terinafuluka owaye Edogo lyafuluka terinafuluka owaye gwe mulokole katusabe nnyo kuba ngenda labira ku saawa emu kitundu awo okakase osayima official bagende osayima official esibifo kachumbali vibe life jekiriza sindikono akwanye bakadama bamala